Omukongozi omukulu ow'omusamba gwa Bujagali Salongo Nabamba Budagali aweredde ekitanda mu Dolian International Hospital ejjinja yadusiddwa mu Doli nga yolata kuva okusirika bwe yabadde akabula bazzukulu maka agasangibwa ku kyalo Budagali mu Gomole Budondo ejjinja basi kumutwala mu kalwaliro kaka medical center gye bazuulira nti alina obulwadde obwa sukaali n'entunusi nga bwamusensera dda n'engamba ow'emmotoka nti fugira tutwale Salongo mu ddwaliro ne tumutwala mu kamukamu kati ne bamujjanjabako ne balaba nga tebajja kumusobola kati kwe kumuweereza eno obala abasawo mu kalwaliro kana embeera abalimiridde kwe kumwongerayo mu International Hospital gye bazuulidde nti yabika emisiwa egitwala omusaayi ku bwongo mbekuti ne guyika munda akulira eddwaliro Dr. Edwin Mulema ategeeza nti engeri omusaayi gye gwayika mu bwongo kyafuuse ekizibu okumulongoosa kwe kusalwa musiku ddagala asobola okudda engolo yajja tayogera mukoma nekati asobola okwogera asobola okutambuza emikono tuli mu kutuyana namujja mu kaseke kawukuliramu so kibadde kirungi nnyo ategeeza nti omusaayi gwamuyika mu bwongo gwamuviddeko okusanyira wamu n'okulemera okuba ku kyekolera ku lulwe abantu zino endwadde za pressure sukaali ki oliisigama nti talina ssente okebera sukaali siringi kasanvu ne bwogenda ku ddwaliro ekuli okumpi bakebera kasukaali akasanvu kumpi mugati gumu n'otegeera bw'oli naye obeerawo n'okebeza emmotoka n'okyula ku saavisi emirundi 4 emirundi 5 omwaka naye gwe emyaka 5 tebagenda nk'okukebera ng'ogyeko obulwadde bwa sukaali n'entunnunsi embeera eneva kuko omuntu ataaba abulugana mu kiseera kino bakyewonesa emitima olw'essente z'eddwaliro ezibalemeredde aye nga baba ndi musanufu ino kuba naleeta esaabirye nga buli muntu bana naabanga buli muntu naabanga ndi kwogera kino buli muntu awuliranga mulwaire wa bwongo oba obwongo nga buliko ekikyamu ayidde mu idwaliro lino kuba isaabirye tubaye tulowooza nti bajja kumulongoosa obwongo aye basoboyire okubwidandaba nga tibakoze eki nga tibamulongoosiiza mukyalo Nalongoluko yategeeza nti ssente zibeeku byampi ne basaba basayisa babadduukirire Budagali wasatu momenda mu lunyiriri lw'abakongozi b'omusambwa ogwa Budagali